buli kifo wooli manya Katonda alina ekigendo lwaki wooli fuba okulaba ng'ojjawo Katonda kyayagala ofunewo. Ebiseera ebisinga abantu bavudde mu bifo nga tebajjeewo ekyo Katonda kyabateekedde ofuna. Omubi afuba nnyo okuleekaana n'abalemesa. Ebiseera ebisinga kyova olaba Bayibuli eyogera ku musajja gwe bayita Dawudi. Baganda be baleekaana nnyo mu sizoni nti okuwangula kwa Dawudi yalina kujja mu kiwonvu we yalina okukubira Goliath. Naye baganda be ne batandika omunafuya. Naye n'abagamba kati nkoze eki? Ki kyenkoze? Era mpaka bwe yalumba mu kiwonvu n'akuba Goliath n'amuwangula. N'asobola okufunawo obuwanguzi bwe obwamutwala mu lubiri. Kyo ekyengezaako okukubuulira. Fuba okulaba nti buli kifo wooli totya bigambo byogerwa. Omulaba agolokosa embeera ng'ayagala okulemesa okufunawo ekyo kyayagala Mukama otapingewo, oba ku mulimu oba bizinesi oba mu buweereza ki Katonda kyayagala ofune mu kifo ekyo. Fuba okulwana mpaka nga Katonda ayogedde naawe, mpaka ng'ayogedde naawe nti okifunye. Fuba okulaba ng'ojjawo eky'obwa Katonda. Fuba okulaba nga sizoni Katonda gy'akutwadde mu kifo ekyo ogikozesa bulungi, kubanga buli kifo wooli waliwo ekiseera kyakyo. Buli muntu yenna waali si we yatandikira, buli muntu we yasomera si waali essaawa eno. Naye amagezi ge bajja kusomera ge gabayambye okubaako abamu we bali batuuse. Naye abamu abaali abasiru abatafaayo kusoma bitabo, abatafaayo kwebuuza, abatafaayo mbasomesa kubalemerako bafunira ekyo kye beetaaga kubayamba mu nsi, babonaabona essaawa eno. Manya buli kifo wooli Katonda akutaddewo olw'ekigendererwa ojjewo Katonda kyagala ojjewo. Mukama akuwa omukisa.